Sunday tubeera tutunulira ensonga ezigudde mu ggwanga lyaffe Uganda n'okwongera okuleeta amaloboozi g'Abannayuganda ne g'Abannakampala wano ku platform yaffe kusobola okuba nti gatuuka gye galaga. Nga mbadde nkyabategeeza olunaku lwa 3 March eno Easter Sunday abantu bali mu bijjaguzo ebyenjawulo naye mbategeezezza nti nga bwe tujjaguza tubeere nga tufumitiriza ku bubaka Ssaabasajja Kabaka bwe yawadde obwa Easter era nga okusingira ddala Ssaabasajja Kabaka yafokasinze nnyo ku kubeera nti akubiriza abantu bonna okubeera nga abeerufu era abantu ab'amazima n'obwenkanya obutenyigira mu bulyake okubeera ng'omuntu okusigala ng'okkiririza ku ekyo ky'okkiririzaamu okubeera nti tosagaasagana wamu n'okubeera nga tuwa endagaano ekitiibwa ezo eziba zikoleddwa yadde nga teziteekeddwa mu buwandiike. Live updates n'omubaka Shamim Malende ono omubaka omukyalo owa Kampala Central era nga munnamateeka owa National Unity Platform. Shamim Malende agezaako okulwanirira abantu abo abasibibwa nga tebalina mwasirizi. Kasita obeera nga osibiddwa ku nsonga ya byabufuzi taliiko nti kibiina bwe kiti oba bwe kiti. Oyinza okubeera owa NUP, oyinza okubeera owa FDC, oyinza okubeera owa DP oba pate yonna, naye singa oba okakasa nti ensonga ekusibisizza yeekuusa ku byobufuzi yeewaayo okulwanirira abaana abo nga tabajjeeko wadde omunwe gw'ennusu. Era omulimu agukoledde ddala tulabyeko abaana bangi baawolereza era ne bavaayo mu makomera ng'essaawa zino balya butaala. Si lwakuba nti alina nnyo naye wabula akikola lwa mwoyo gwa ggwanga kubanga akimanyi nti ate bo bayinza okuba nga beetaaga obwenkanya naye ate nga tebalina we bagenda kuggyaka ssente. N'asalawo nti tebalina we bajjaka ssente nze kambeerewo ku lwabwe nteekemu obudde bwange. Era ensonga azikolerako ddala n'abawolereza ne bavaayo. Olwaleero akutemaatemera ensonga ezitambudde mu wiiki gye tumazeeko. Akutemaatemera ensonga ezigenda mu maaso mu mawulire eziremeddemu ezifuuse nnamulanda ng'amabeere g'embwa. Omuli ebyobufuzi, abakulu abeeyita ab'amaanyi nti bo tebagambwako. Singa omunenyaako avaayo n'akwanukuza bukambwe. Abakulu ensonga zino bazikutte mu ngeri ya kisaazisaazi kubanga bo balowooza nti ebyo ensonga z'ekibiina bye zibagamba bo tezibakolera era bali waggulu w'amateeka. Kyeyeebuuza nti bagenda okuyingira ekibiina baali tebamanyi mateeka gakifuga. Mu buli ngeri bakimanyi nti basobya naye olw'okuba tebaagala kukkiriza kubanga batya okuswala mu bantu abaabalonda. Tutambudde ne Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Nkugamba nti Haji Ssettuba ye muntu yekka agenda okukyusa obulamu bwo. Mukubire ku ssimu ye akusomere ku dduwa ze obulamu bwo bugenda kukyukira ddala kubanga banoonya emirimu abakolerako ddala ku nsonga zammwe. Abaagala okugendako ebweru nammwe ebyammwe abeera nga abisobola bikyusa mu bwangu ddala n'ogenda ebweru ne weenogera ku nsimbi enzungu. Naawe ng'otawanyizibwa bulwadde era bw'okubira ku Haji Ssettuba aba agenda kusomera edduwa ze obulwadde obwo obusimattuke. Asangibwa ku ssimu eri 0703 31 39 25 ye Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Obubaka bwo bulungi mukimanyi bulungi nnyo nti maama oyo abadde musaale nnyo okusoosowaza ensonga z'abaana abawala n'abakyala ate bwe kituuka ku menstrual health oba okuyamba ku baana abawala bano ku nsonga zaabwe zino ebikozesebwa abadde musaale nnyo n'okubasomesa okulaba nti ebintu ebyo omuntu ayiga engeri gye bikolebwamu kye tuyita skilling mu sisitimu eyo. Maama abadde kyakulabirako kirungi nnyo. So n'olwekyo abakyala tubeere nga tu-emulatinga kubanga idol gwe tulina mulungi okubanga omukopako ebyo ebirungi by'alina okusobola okubeera omukyala ow'ensa ate omukyala ow'obuvunaanyizibwa. Naye maama obubaka bwe yasinze okuwa nti omukyala nga tonnalinda kusindikamu oba ng'okyalinze okukoleramu ki sooka nawe ng'omuntu weetereze weerongoose okuva munda mu ggwe weeyagale wekkiririzeemu beera ne principles ate kola ekyo ekituufu. Bano abajja okukuyambako bajja kujja nga okukusindikamu banagenda okusanga bajja kusanga nga weeteeseteese. Ate senga ofuna omukisa ne bagukuleetera ku mmeeza yo omukisa ogwo gukozese bulungi togujabaata tofuuka faaji tofuuka kizibu. So n'olwekyo tweyanziza maama Baby Itungo Kyagulanyi olw'obubaka obwo abakyala babuulidde bulungi n'abaami basanyufu nnyo olw'ennambika eyo ennungi n'emirimu gy'okolera abakyala. Fenno maama Baby
nga bwe twalambikibwa obulungi era ne twogeragazaamu naabwe naffe wano nga ofisi y'omubaka omukyala twalaunchinga campaign ey'okugaba mama kits ez'obwerere nga tuyambako abakyala bonna abatalina busobozi okubeera nti tubawa mama kits zino nga bagenda okuzaala. Abakyala bangi nnyo eyo ba single mothers. Tuyina n'ekipya nti kati waliwo abakyala nga bafumbo naye ng'ate balinga ba single mothers. Bafuna embuto abaami ne babaleka ate olumu nga tebalina kigulira magala ddiba. Tuyina abakyala baliko obulemu bafunizibwa embuto ne basuulibwawo n'abazibafunisa ne bazibeekwekako naye nga tebalina na source of livelihoods. N'abo abatono abalina source of livelihoods embeera economy ekaaye. Ate waliwo n'abo abakyala nga balina abaami mu maka gaabwe era nga abaami bandyagadde okuyambako naye olw'embeera y'economy bambi omwami n'abeera nga naye akaluubirizibwa. So nga ofisi y'omubaka omukyala twataddewo programu eyo batwagiteekawo nga twagironkinga nga 6 March 2024 tubeere nga tugaba mama kits zino eri abakyala abalina obwetaavu. Mukimanyi bulungi nti omukyala aba talina mama kit teri musawo yenna asobola kumukwatako. Mama kit eno ebeeramu gloves, ebeeramu obusokisi, ebeeramu obusuuka, ebeeramu ebiveera abakyala kwe babe basanga bagenda okuzaala, ebeeramu wuzi, ebeeramu ebintu bingi nnyo ebikozesebwa mu kuzaala. Era omukyala bw'abanga alumwa n'atuuka w'atuuse omusawo kyasooka omubuuzo balina mama kit nga tannamukwatako. So n'olwekyo nga ofisi y'omubaka omukyala twagamba nti ekyo ku lw'abakyala tugenda kulaba nga tukikolako at least ekyo ekinaaba kijidde mu busobozi bwaffe. Ate maama era nkuloopera nti ffe bwe tuba tuyamba abakyala tetukoma Kampala wokka, tuyambye abakyala okwetooloola n'okusukka ekibuga Kampala kubanga tukimanyi nti abakyala ebitunyigiriza ebintu ebituluma bifaanagana. Tebiriiko nti Shamim Malende akiikira Kampala yokka n'olwekyo ayambe ba Kampala yekka. Nedda maama ab'Entebbe tubayambyeko, ab'ebweru tubayambyeko, abali ekitugumu n'ewalala. So n'olwekyo mama kits zino tuzigabidde ku ofisi yaffe wano, tugenda tuzitambuza mu malwaliro, tuzigaba mu individual homesteads. N'olwekyo bw'obeera ng'oli mukyala ng'oli eyo ng'olina obwetaavu osobola okututuukira mu ngeri yonna obuweereza message ku ssimu ye gye mumanyi mwenna netusobola okuba nga tubatuukako obanga mweteeseteese ne tubeera nga tubaleeta mama kits ezo ku bwerere. Tujja kubawa ekyo ekiri mu busobozi bwaffe inshallah. Allah alibeera nga atusasulamu nammwe n'abasasulamu obulungi. Yes, kyenjagala ekirala okuteekawo twaggulawo legal desk nga Malende and Company Advocates ngeyo ekola ku bakyala bokka mu nsonga z'amateeka abakyala balina SACCOs naddala mu kibuga Kampala district. Ekyo kyo mutuyita ne tubawa emisomo ku mateeka gya bwerere, engeri gy'osobola okukozesaamu ssente zo okuzisevingamu ne zitabbibwa, engeri gy'osobola okuinvestingamu nga tobbiddwa, bw'oba olina akataka ko tekalina ndagaano, olina ebiwandiiko bye baagala okukusayiningisa naye nga tobitegeera. Ku Shamim Malende Malende and Company Advocates twateekawo desk y'abakyala nga tukola ensonga ezo ez'okuwabula amateeka ku bwerere eri abakyala abali mu SACCOs ez'enjawulo mu Kampala district. N'olwekyo tokalubirirwa kubeera ng'otuyita tetusaba yadde 10 yadde ez'amafuta, ffe tuzeeteramu ne tutuuka awo mwe we muli. Mpozi ekirala nti olunaku olwaleero okubeera Easter Oweekitiibwa President Kyagulanyi Ssentamu asalidde ku Lubaga Cathedral era gyakwatidde misa wamu n'abakkiriza abalala. Ate nga era tetukusobola kwerabira kugamba nti tuyina okubeera nga tunakuwalirako wamu ne famire y'abamayanja bano nno nga bakawempe Bon era nga mwe muli omuyimbi waffe omwatiikirivu ennyo oba abayimbi baffe abaatiikirivu ennyo abasinga gomanyi nga Jose Chameleone okubanga bafiiriddwako muganda waabwe Humphrey Mayanja oyo yafudde era yakutuse olunaku lw'eggulo nga bukya ku makya. Era emikolo gyonna egy'okulambula ku famire eri mu bulumi giri wali ekitiko Birongo ku saidi y'Ekigawo ogenda. Era olunaku olwajjo twasobodde okubeera nga olwavudde ku BBS telefayina twawulyeyo olubulu lw'ekigere ne tusobola okunywererwa wamu ne famire. Twagala okutwala okusaasira kwaffe eri maama Mayanja, mama w'abamayanja, taata w'abamayanja, namwandu bambi, abooluganda abako n'emikwano mwenna. Ate wamu tusaasire n'ekisawo kya entertainment ate wamu ne banne babadde awangaala nabo. N'olwekyo kitalo nnyo, kitalo ddala ekya Humphrey. Nze nno nga Shamim Malende bwe njogera ku Humphrey Mayanja mba mulabanga muganda wange olw'ensonga Humphrey Mayanja oyo famire yaabwe erina ebyafaayo n'eyaffe ey'Amalende Kawempe wano nti ene Kawempe gye tuli twawukana kumpi nzija zezaawukana. Era okukola kwaffe kwonna bamayanja abasinga bazannyiranga wano ewaffe mu luggya lwa Malende nga naffe olumu tuzannyira wali ewaffe. Ate bw'ogendera ddala eyo osingira ddala kujjayo Humphrey Mayanja ono eyafudde olwo n'omulala bamuyita Henry Mayanja awangalira nnyo e Bulaayi eyo. Abo
baali basaale nnyo mu family yaffe era be baalesobola okuleeta ba Joseph Mayanja bo bonna ne basobola okubanga eka bajjanga bwe baagadde nga tebasoose kubeera nga bakonkona n'olwekyo mba njogera ku Humphrey Mayanja mba njogera ku muntu ng'alinga muganda waffe Humphrey Mayanja oyo okutandika okukanika amasimu yali ne muganda wange Kaya Hassan era ajjanga nyeekawo empaawo mu lujja ku Malende ne babeeraawo ne bakanika essimu zaabwe nga bakyali bavubuka ddala bato era n'agenda ne bolumu ne bakanika radios paka bwe bagenda ddala paka ne ku screens so nga balungi nnyo okubeera mu mirimu gyabwe gy'okukanika era bwe baakulakulamu awo Humphrey n'abeera nga yayiye obulamu ye n'avaawo n'afulumako ebweru w'emitala w'amayanja naye families oba enkolagana eyo n'ebeera nga y'amaanyi kati ffe nga Shamim Malende abaalinga ku lujjaawo twazanyiranga awo nga bakaya bali awo ne ba Humphrey n'olwekyo Humphrey Mayanja okufa kwe tulaba nga family friend nga tulinga ba Luganda twafukira ddala ba Luganda awakaawo ate ne collection endala taata wange Sendagire bw'oba otunudde taata Mayanja bakolanga bonna edda emabega ko myaka emabega mu coffee marketing board ne babanga bakoleranga mu company yemu nga ba mukwano nnyo so bwe tuba tugenda okungubagira oba okulambula ku family y'abamayanja tuba tutunira family erimu ab'emikwano ennyo nga kumpi lwafuuka Luganda emyaka mingi ddala era ne mu kiseera Humphrey Mayanja yali atawanyizibwa obulwadde bamukomyawo ko n'agenda ku platinum awo twayambakayo ne Kaya Hassan brother waffe okusobola okulaba nga tumulambulako naye nga bambi agamba nti obulwadde bumuluma era tubadde nga tumuteeka mu ssaala tuli basanyufu nnyo olw'obulamu bwe twebaza Mukama Katonda olw'obulamu bwe tusaba abeere nga agumya family abooluganda abako n'emikwano naddala abakadde wamu n'abaana ne nnamwandu yes enteekateeka ze ez'okuziika zikyagendera ddala mu maaso kubanga zijja kulangirirwa mu butongole kubanga tezinnafuluma naye ng'abantu beekulungulula ogenda Kitiko Birongo kubanga bamulabako nga bwe nkutegeezezza nga Shamim Malende twabaddeyo jjo emisana era ne tubanga twabunguddeyo olubu lw'ekigere ate ne President Kyagulanyi Ssentamu twamulabye yayiseeyo akawungezaawo ekiro n'abanga yasobodde okubanga anywerwamu ne baganda be mu kisabo kya entertainment wamu n'abakadde olw'okuviirwako Humphrey Mayanja kitalo nnyo kitalo ddala ate mu kko wali erimu tulina muganda waffe Akirewo Kivumbi era eyo mulwanyi munnaffe ate nga y'omu ku bakumi b'omukulembeze yafiiriddwako muganda we so n'olwekyo kitalo nnyo Akirewo Kivumbi olw'okufiirwako sister enteekateeka z'okuzika zigenda kulangirwa naye nga twawuliddeko tayinza okuzikibwa olunaku olw'enkya ate ku lunaku olw'enkya kwennyini kuliko iftar dinner ku NUP offices n'olwekyo tusaba Mukama Katonda atuluŋŋamye tulabe engeri gye tugenda obikwasaganyamu naye nga kitalo nnyo muganda waffe Akirewo Kivumbi olw'okufiirwako muganda we njagala kubajjukisa nti n'enteekateeka za Rita Nabukenya nga 13 April okumusabira awo ekiboga zikyagendera ddala mu maaso era tukubiriza buli muntu okubeera nga yeenyigira mu mukolo guno wamu n'okubeera nga tukontributinga bwe bukyasobodde Rita Nabukenya mba icons abamu kubawaayo obulamu bwabwe ku lwa struggle bwe tuba tutunuulira abaana nga Rita Nabukenya ne famire zaabwe ne tutunuulira abantu nga ba Franka Senteza kiba kitujjukiza nnyo wamu bamachete ne ba Olivia Rutaya bali mu makomera kiba kitujjukiza tulina okusigala ku mulamwa ogw'amaanyi obutalya mu bannaffe oba bantu bonna lukwe n'olwekyo oba omukulembeze ng'olina position yonna gy'olimu oba oli kansala oba oli mayor oba oli chairperson oba oli MP oba kyonna position gy'olimu y'obukulembeze olina okukakasa nti oyimirira ku mazima n'obwenkanya olw'omusaayi bannaffe gwe baayiwa nga baali basuubira Uganda empya era gye bakyahopinga okulabako oba famire zaabwe okubeera nga balabako n'olwekyo mu mawulire amalala agatali malungi muganda waffe Shamim Tamale yakubiddwa amasasi era essaawa eno wenjogerera ali mulagaawo yeebase emulagaawo omukadde bamukubye amasasi waliwo owa security ateebereza okuba nti wa top security yamukubye amasasi yabadde atamidde zino zibayita stray bullets tukyayagala poliisi ebeerenga enoonyereza oba ddala kyabadde kigenderere okuba Shamim Mayanja amasasi gano oba yabadde stray bullet so n'olwekyo kibi nnyo twagala okunywerwamu ne famire olw'ebyo ebibi ebyatuuse ku muganda waffe Shamim Tamale tukubiriza bannankyukakyuka bonna n'abantu bonna buli asobola okugenda abeere nga amulambulako emulagaawo twagala kwebaza nnyo Maaka Ghetto Speaker webale nnyo okubanga ensonga eyo gikutte n'amaanyi wamu n'abalala abeetolodde awo bali ku mulwadde mwebale nnyo bannange mwebali ddala mukulu Ssebunya Andrew Shamiru webale nnyo okukwasaganya ensonga ezo ate wamu n'okuba nti abantu ba ghetto bambi tobalekeredde ate n'okuteeka amaanyi mu nsonga za boxing mu ghetto ekyo kisingako obukulu tulina okubalaba nga turespectinga abantu bonna kubanga abantu bonna bali equal mu Uganda wano era Katonda yabatonda nga balina ebitone byabwe tubiwa amaanyi
tudayininge nabo tubaagale tubajjamu ebirowoozo ebirungi ate tukolagane nabo kubanga abantu bagezi ddala so webale nnyo mukulu Ssebunya Andrew Shamiru kubanga ekintu ekyo kitadde ku forefront manyi nti bingi nnyo ebikukwata naye nkimanyi nti Mukama Katonda ajja kukusobozesa emisomo gy'olimu okwasaganya ebya boxing bingi wamu n'ebya struggle Mukama abeerenga akukulembera ate nga n'obuvunaanyizibwa olina bungi nnyo naye nsaba Mukama abeerenga akukulembera buli kimu kitambule bulungi abantu basiimu nnyo era yongera ddala okugenda mu maaso n'ensonga y'abaana ba ghetto abo n'ensonga y'abantu baffe abasiki n'ensonga y'abantu baffe abaagala ebyemizannyo naddala abaagala omupiira omugondi gwa boxing era olunaku olwaleero tulina muganda waffe agenda okuba ne fight ya buli kawaala bamuyita Dan tusaba abantu bonna mujje mubeere nga mumuwagira bambi kirungi nnyo bwe tuba nga tuwagira abantu baffe bano tebalina musango gwe bazobola balina talents beetaagamu kuwagira buwagizi tujje tubabeererewo tubeere nga tuwagira ebikonde bino okusobola okulaba nti nno abambi tosanga ne Uganda erituukako mu nsi eyeegombesa mu byemizannyo oba mu bya boxing yes kyenjagala okugendako kati nga bwe nakugambye nti live eno egenda kubanga eri very short nakugambye nti live eno egenda kuba very short kyetugenda okukola njagala kubayisako kati mu activities ezibadde mu Kampala mu wiiki eno tubaddemu ne activities era n'ebintu bya bannakampala bye basinze okubeera nga bakaabako mu wiiki eno njagala kubibayisaamu mu kaseera mu kagundi katini nnyo osobole okuba nga mubitegeera ate mulabe n'amagezi ge tubasalidde era ne kyetwagala abakulembeze abali mu bifo ebisalawo okubeera nga bateeka mu nkola baleme kubeera nga batukuba enkokola oba okukuba bannakampala enkokola akatale k'ennakawa kakwata omuliro wiiki eno ng'etandika ekiro ekyakeesa Mande era ne kakwata omuliro ne tubayo olubu lw'ekigere ng'abakulembeze baabwe nalaba leader of opposition Joel Ssenyonyi nga naye agenzeeyo kirungi nnyo kirungi ddala naye okubeera nga tuyimira n'abantu bano mu mbeera enzibu gye balimu twasobola okudonetingayo episi z'amabaati 40 ziyambe okuzzaawo ennyumba ezo zonna ezaali ziyidde ennyumba zino ezaali ziyidde okusookera ddala abantu baali bafumbiramu emmere mulimu abakyala bafumba emmere mulimu abatunda ebinyeebwa mulimu abalina obuuma obukuba ebinyeebwa mwalimu ebintu bingi nnyo amaduuka gawerera ddala gaasukkira ddala mu bungi bwagwo n'olwekyo beetaaga okuba nga bakyadduukirirwa tekibeera nti olw'okuba nga kyava mu mawulire nti mulekerawo okubeera nga abantu bano tubadduukirira so ngombaka omukyalo wa Kampala twawubayo olubu lw'ekigere ne tubeera nga twabadduukirira naye ng'ekyasinga obukulu twafuna olukiiko olukulu n'abakyala abakolera mu katale kano n'abantu abakolera mu katale kano era ne tukalambula akatale konna naye nga ensonga esinga okubalumya omutwe ti toilet eri mu Nakawa market abasajja n'abakyala bagenda mu toilet emu njagala okubiseemu akatale kalimu abantu abasukka 10 naye nga omanyi embeera z'abakyala waliwo abali embuto waliwo abagenda mu nsonga waliwo obwana obuto waliwo abasajja abakulu obwana obuto n'abavubuka bonna bakozesa toilet emu ono aba afuka wano olinga ali wali embeera eyo mu butuufu ng'ate akatale KCCA claiminga egenda n'ekasoloozamu twewuunya mu sanitation awo senga abadde muntu wa bulijjo nga alina edduuka le nga tekuli toyi obanga kuliko toyi emu oba ddala ne gavumenti ya Uganda yandimuwadde license olaba mujja mu maka g'abantu ne mugamba nti omuntu toyi talina toyi oba alina toyi emu ne mugamba mumugaddewo naye akatale abantu abasukka mu 10 oba mu kumpi 12 almost balema batya okubanga mubateekerawo toyi bagamba baba wettaka muteekeko toyi endala balina eyabwe gye bali bezimbira nga nnungi nga nnyonjo ne mujja ne mugiwamba ne mugamba mbu bugenda kuzimanejinga nkyafu neyo yennyini entono emu eriwo nkyafu kamala Kasambi bwava mu katale akira mu bintu bye batunda bafumbiramu emmere bakola ebirala naye ng'obukyafu KCCA yebuleeseemu balina eyabwe ne mugiwamba ebalemye okumanejinga obuyonjo baba wettaka muzimbe engazi ettaka ne muligaana mwagala kubaako abantu bemuwamba bemumenya timuzimbewo toilet era kiteebereza okuba nti n'omuliro gwe mwayokyezza mwagala kuzimba toilet wakati mu maduuka wakati abantu bafumbira emmere oteeka otya toilet wakati ngeri katale batunda amatooke eno batunda engoye gwe noga nti toyogenda kugissa wakati nedda kikafuuwe so twafunye information omuliro ogwayokyeddwa ennakawa waliwo abaagala okutwalawo era nga ensonga eyo yawabeddwa ku poliisi ebeerenga eyongera okunoonyereza tetumanyi bulungi oba bannakawa abanaafuna obwenkanya nga bayise mu Uganda Police naye tugamba nti kyekitongole ekiriwo ekirina okukola okunoonyereza okwo so toilet ensonga ya toilet nkulu nnyo yes n'emiriro gino gyokya obutale olw'okubanga waliwo abagaga baagala okutwalawo oba mulina kye mwagala okukolerawo
tulina kubanga munnange tujivumirira si kirungi kubanga gobo okomesa obulamu bw'omuntu olwokubanga goli mu office ennene omanyi oyina kyonoofuna oyina kyonootandikira amagala okutulugunya abantu abatalina mwasirizi so ensonga ya toilet eyo yeetaaga okukolwako bunnambiro ekyokubirimu abajjako obukulembeze bwabwe ne musiba chairman waabwe Mudas Joseph ali mu komera paka kati adda mu kooti nga 9 April enakawaawo bagamba n'embuzi zirina obukulembeze lwaki temwagala babeere nga beekulembera KCCA mwagala kuwamba akatale kabwe ke beezimbira ne ssente zaabwe mwagenda ne mubayita emabega mbu ne mufuna lizi y'ekifo ekyo bwe mwamala okufuna lizi y'ekifo ekyo ne mugamba mbu n'ebizimbe biriko bifuuse byammwe naye ng'abakyala abanaku n'abaami beegatta 10 ne beezimbira akatale ako n'amaanyi gaabwe ne ssente zaabwe bagamba tebasobola kukkiriza kubabbako katale ng'ate be bakeezimbidde ne ssente zaabwe waakiri bwe muba mwagala okukabba bagamba mwabasooke mubakompasetinga ssente zaabwe zonna ze baateekamu then balyoke bakole ki balyoke babeerenga bakola ki babeerenga bavaawo oba babaddiza obukulembeze ekitali ekyo tebagenda kuva mu offices mu bagaba mu offices mwe batudde ze beezimbira nti mulese market master abeerenga yafuga buli kimu bagamba nedda market master sikale ku mulimu gwo kuwoza empoza n'okukola ebirala naye obukulembeze tabusobola kubanga tabeerangako mu busuubuzi tabitegeera tosobola kukwata bakatale n'obawo obukulembeze bwe bateerondedde noleeta omuntu atasuubulangako atamanyi bunaku ya busuubuzi so eryo eddoboozi ly'abannakawa liri bwe lityo era banyiivu nnyo babadde bagamba tebalina mivuyo gyonna mwe mwagireese KCCA bagamba mutandise okuleeta emivuyo mu katale kaabwe ate nga tekabaddeeko mivuyo gyonna bakoyo basi baka abakulembeze be batategeera mubaleke babeere n'omukulembeze waabwe gwe beerondedde yes ensonga endala yeyokuba nti business community abasuubuzi containers ezisukka mu 3 URA abasuubuzi bazibaziririra olw'ensonga nti mwayitirira okubabba mu musolo balinganga abatali mu Uganda omusuubuzi talina security yonna ku musolo omusuubuzi yasuubula container mu mwezi gumwe mabega nasasula milioni 12 omugamba otya nti nga wayise omwezi gumwe n'aleeta ebintu n'omugamba nti omusolo gufuuse gwa milioni 4 kiugamba kya bugwagwa tekitegeerekeka ate nga n'emisolo gye bikola emirimu gye zikola tebagira abawulira ssente abantu bagabananga bane bazibba bubbi abantu beeyongera kwegaggawaza nga abantu abalala baavuwala so abasuubuzi banyiivu nnyo olwokubanga mubabinikanga emisolo ne mulowooza nti mungenda gaggawalira ku bo ate nga temubebuzaako nga muleeta emisolo gino sagala revenue authority okyejjemu kubanga abasuubuzi bantegeezezza ti Uganda Revenue Authority yabagambye ti yo talina kyakukola emisolo parliament yagiyisa naye URA parliament kubanga emisolo gino giyisibwa parliament ez'enjawulo ne parliament enkadde naye gwe ateeka mu nkola bw'omala okuteeka mu nkola osobola okuddayo n'okola lipooti mu parliament n'ogamba nti ffe tuba tuteeka mu nkola tufuna obuzibu kubanga abasuubuzi balina challenge eno n'eno omusolo guno tebagusobola oba gwaleetebwamu tegusoose kusomesebwa era gavumenti esobola okukyusaamu ku musolo ogwo police ezo naye ekigambo kya URA kiba kituyambako nnyo mu parliament okuba tugatta amaloboozi so URA temugamba abasuubuzi nti temulina kyakukola mulinawo ekyokukola musobola okuripootinga nti implementation y'omusolo guno efuuse enzibu nnyo kubanga guli waggulu nnyo muripootinga nti babazirira containers sente nyingi newabanga toli mu musuubuzi osobola okukiraba ng'oli law enforcement officer wa URA nti toyinza kubanga omuntu amuggyako milioni 12 mu mwezi gumu bwe yazemu okuleeta container efaanagana mu mwezi gumu n'omugamba asasule milioni 4 nawe kitunuulire it is so unfair ekirala waliwo olunyoomonyoomo lwono oluli wano ku business community abantu balowooza mu muntu aba musuubuzi aba musiru aba teyasoma aba tategeera naye business community erimu abantu bonna abasoma abatasoma ate bategeera nnyo ate business community eyo gyolaba yeetambuza eggwanga lyonna kubanga eyo yesinga okuwa omusolo ebeeramu abantu ba formal sector ne ba informal sector nolwekyo bw'okwata ku business community n'ogiyuyayuya n'oyagala ogyavuwaze oba ogenda kuleeta akatyabaga mu ggwanga kubanga tax base esinga oba omaze okugikuba ate nga abantu abasinga namwe abatula mu offices era no wansi mulina businesses so n'olwekyo bwe tuba tuteekateeka business community tulina okubanga tumanyi nti business community ya mugaso nnyo oba abantu katugambe nti abasuubuzi abasuubula ebintu eby'enjawulo okuviira ddala akantu akasookerwako paka ddala ku muntu alina factory oba asuubula ebintu okubijja ebweru oba abikolera wano kabe mwana akola akagatto omuntu olutandikawo akantu nga mugamba nti alina license nga mumuggala omala nga muleeta abachina nga ate bakola obugatto obuli fake so what is the essence so business community eri maziga mutitibya mbo mwagala abachina be baba batandika okukola engoye wano toyinza kuteeka monopoly ku kwambala omuchina mbw akola engoye ffenna twambaza ezifaanagana mbw abasuubuzi mwavudde mubateekako omusolo gwa milioni 4 naye mmwe mwabaki abatabalira abasuubuzi bammwe
nembera nga mutijisa abagwira so abasubuzi banyivu nnyo era nange mbawagira mu bunyivu era sabo yonna abasubuzi baneedumira nabo ne bajja ku parliament ne bakola ekitiisa temujja kubasobola kubanga ate bo bangi nnyo okusinga bano abeera enguudo bemukyamye ssente zaabwe ate nga zaafuluma dda so n'olwekyo wano mu Uganda mulinga abategeera olulimi olw'okwekalakaasa lwokka naye kibi nnyo okukwata abantu nga bali mu mirimu gyabwe n'ogenda n'ogisabotaginga abasinga ku mwe bakwata ku ntebe zammwe nga munyiga nga mugyayo emmundu nga mutta abantu naye omusubuzi edduuka lye lyayina bizinesi ye bwe bulamu bwe kwawerera famire ye kwalabirira abantu ate kw'omubba n'omusolo omungi gw'ogukutambuza kyokka ate oyagala omulimu gw'ogusapulessinga ogugyewo omunyigirize kubanga talina kyakukola n'olwekyo abasubuzi banyiivu ku nsonga eyo mwaleese omusolo simanyi baguyita e-receipts za nalero influence abantu babbidde omwo bakoye bukoyi abasubuzi mwabawa obuuma computerized temwasooka kubasomesa tebamanyi bukozesa buli mu luzungu buli kye bafulumya mukijjako ssente omuntu atunda ate ekintu kya 65 n'omuggyako emitwalo 9.5 ng'olumu ge magoba gokka so n'olwekyo tukimanyi bulungi nti URA ina target ey'okusolooza omusolo oguwererako ddala naye ate mu kiseera kyekimu tulina okubeera nga tubalirira abantu mulina okubasomesa okusasula omusolo one mulina okusooka okwebuuza ku bantu batemunaleeta misolo then at the same time bamumala okubeera nga mubeebuuzaako ne muleeta omusolo nga mukkaanyiza nti guno omusolo bajja gusasula ne mugubasomesa ate ne mugubaagazisa ziri enseeza ebweru ze muwaanambwe abantu basasula emisolo mingi basomesebwa ne bategeera era ne baparticipatinga mu kuteesa ku musolo gwandibadde gwa mmeka ogenda okukulaakulanya ensi yaabwe naye eno muleeta buleesi olugenda e Bulaaya nga mukomawo nga mukoppa nga muleeta omusolo temufaayo oba gufaanana gutya abantu basasula omusolo emirundi 3 illicit manufacturer agisasulira kyokka bw'otuuka ne ku musuubuzi asubudde nga naye omuggyako omusolo ne consumer nga naye agibwako ssente akuuma ako ke basasulira ani abagamba mukaleete mwagamba mbu mukaleese mwagala kuyamba abasuubuzi oluvannyuma abasuubuzi ne bakizuula nti mwakaleeta kubanga mwali mwagala kutrackinga bugagga bwabwe mutegeera ani alina ssente mmeka kagamba mu bulwali omuntu afunye ku ssente mwagala mulingizeewo kasa muli ati abantu waliwo ssente nga mujja nga muyiya mukiyingidde mu kitya mukoze mutya abantu mubasapulessinze batya so nze ndiwo kutuusa ddoboozi kuba ndi mbaka waabwe abantu banyiivu nnyo nga mukiwulira abantu olwedde eddembe lyabwe litulugunyizibwa kyokka ne ku mirimu gye bakolera temwagala kugimalawo abaana bageto mwaba ignoringa abatwalamu ssente gye sibaagala mbu kubagulira mbawagire bafuke ba pulezidenti kyokka tebabafaako ku liftinga talents zammwe ne bitono byabwe so abantu banyiivu kubanga balaba nga mukozesa bakozese balinga batali bannansi balinga bemubegerako obubegeza akantu akatono nti bafune kye balya balekerawo okwogera naye nga abantu Uganda bonna yaabwe abantu bonna baagala okweyagalira mu nsi ennungi so business community nyiivu nnyo ensonga ya irisiti eyo mukwata muti omwetisi gwe basasudde omutwala atwale emintu ku bbaasi ne mubuuza irisiti nga takiwuliranga nako emigugu ne mugibba omuntu agenda amala okusubula avudde ekintu kumu agenda okufuna omusoro egundi ebintu bye ku bbaasi nga bamugamba mbu omugugu baagubidde e Kampala bw'aba enforcement babadde basaba irisiti omwetisi nga tabitegeera kwegamba obubbi bungi ekyokubiri mutadde amagye mu maduuka mu business community amagye gali ku nasa gali eri ku nasa road gali mu kikubo gali e Nakasero gali awo wonna nti mwefosinga irisiti imagine aba customers bali terrorized ba customers batandise okuvaayo abasubuzi bakyakola ssente kubanga aba customers batya abantu wali amaji bagamba waliwo bomu waliwo terataka waliwo bagenda okuwamba kubanga ekiwamba abantu kiringa ekiwamba abantu so mubajjeko ne ba customers kyokka tembawadde solution wano mukwate emmotoka z'abantu ne muziteeka wali twagenda kuyuwala nga mulina emmotoka z'abantu muzitadde awo baziteeka mu ssente temulina kye muzikoledde bwe zimala nga muzeegabira kyokka nga ate era mmwe bagagga kati lwaki abantu tebeekyawo wano abasuubuzi b'emmotoka mwabamalako emirembe ne muleeta simanya ne mukyusa ne muteekamu moda empya nga bakyalina emmotoka enkadde nnyingi ennyo mu bondi ezitannafuluma ne mutabawo akaseera konna kabeera nga bafulumya emmotoka enkadde oba ne mubateekerawo duration eyo nga n'abamu balina emmotoka eziri mu transit ezikyali mu myaka emikadde ne mufulumya etteeka ne mugamba mwe mutandikiddewo dikozesa nze mbabulira nti abasuubuzi banyiivu nnyo abatundira ku makubo mubabonyaabonyezza mukoye bukoye mwamanye ne mwajja ne mugamba Uganda terina mirimu ne mukakasa era ne mugamba abantu ogenda okukolera ebweru kyekiyambako okubeera nga abantu bakola kyokka tugeza okukinonyeza ne kampani ezitwala abantu ebweru ezitunda abantu ne bavaamu ebibumba bagamba mbu nazo zammwe kyokka wano omwana bw'aba atidde okugenda ebweru oba talina busobozi yadde obusasula miliyoni ezo ze mubabigiko 7 emmeka 5
n'agamba kantandikewo kanfuneko kapito ka mitwalo 310 nga mumukwata nga muteeka eruzira bangi abahawkers abali batundira ku nguudo mwabasiba bali ruzira tulwana bulwanyi kubajjayo naye ng'omuntu lwaki abeera ruzira n'omuntu eyatta omuntu naye nga just abadde anoonya 10 na mitwalo 3 abantu abamu bamulekwa bannamwandu basingle mothers baana bageto bayiya bulamu omwana agamba sijja kubba sijja kutta bino kambyenenye bikolwa ebibi kanzije mbeeko kyenkola temukoze eki temubayambye mubakasuse ruzira so ekyo kyabulabe nnyo tugamba nti ekyo kyonna kikyamu omwana aba ayinawo keyeekoledde musooka kusaba license naye nga temunaba kusaba license musooke mubere nga nammwe mwetereeza wano abantu mwabasasuza obuyumba bwa KCC nga batundira ku magudo ku nguudo nemugamba wa licenses nemumala okuzibabwa nemumala obuyumba bwonna ne bumumenya mwaleeta etiiye nemutandika okubeera nga mubusengula bwonna nga temulina gwe muwuliriza kubanga mumanyi teri gye bagenda kubaloopa so bannayuganda bwe baneekyabwa era nga beekyabwadde omuntu bw'omunyigiriza ennyo aba agenda kukola kyotasuubira nze ndiwo okuboogerera n'okulama nga ntuusa eddoboozi lyabwe palamenti ya uganda nze ngisaba kimu ensonga ezirina mu makulu ze tuba tuwa amakulu abasuubuzi bakaaba temusobola kubanga palamenti ya uganda mutuula Kampala ne mutalowooza nti bajja kubokyeza mu palamenti eyo ng'abasuubuzi ensonga zammwe temuzoogerako muzidojinga mwogedde ebyegundi abayi Kampala temwagala kwogera ku nsonga zaabwe temwagala kwogera ku nsonga zennyini eziruma munnayuganda emiriro gikwata muli awo mutudde mu kizimbe musimaya muteesa minisitiri oba biki abantu tebabitegeera mwogera oluzungu lungi terutegeerekeka kyokka mugamba abantu nti palamenti eba ya muntu wa bulijjo kati omuntu wa bulijjo anaategeera atya nti palamenti ye nga bemwogera tabitegeera ng'ebimuluma awulira tebabyogerako so oluzungu lususse nekya palamenti yabonkeeke nnyo abantu ba bulijjo bandibadde baweebwa omukisa ne babeera nga beeyagalira ku palamenti yabwe wakiri babeere n'olunaku babeere nga categories ez'enjawulo zisobola okujja mu palamenti twagala okulaba owa bodaboda nga azzeeko mu palamenti alabe biki ebiteesebwa mu palamenti ng'obunkenke si bungi ng'alinga ng'eyatta omuntu tajja kugamba nti palamenti yange kubanga alinayo omubaka palamenti ebeera ye ng'awulira ebimuluma biteesebwa kate nga bikolebwako so n'olwekyo palamenti ya uganda njogera okukozesa platform eno nga bwe nzize mbawandiikira bulijjo okubanga ensonga tuziwa amakulu Kampala we mutudde capital city abanna Kampala be mutuddemu banyiivu ate bagamba mubbye ebintu byabwe byonna liizi zonna muzeewadde ez'omu kibuga Kampala ebizimbe byammwe muyina emikono emabega egyatulugunya so baagala okubanga ensonga ezo zikola ki zikolebwako sigamba nti ezo zokka zenkulu n'endala nkulu naye kikulu nnyo okubeera nga mukola ku nsonga z'abanna Kampala lwaki Kampala tugisoosowaza tusoosowaza Kampala olw'ensonga ye capital city ekuŋŋaanya abantu okuva mu regions zonna ez'eggwanga twagala mubeere nga mumanyi nti bw'obeera mu Kampala oba olina aba east oba olina aba west oba olina aba central oba olina aba north n'abalala kyobola nti Kampala ye ntabiro ya buli kimu bw'otateesa ku nsonga ziruma banna Kampala gwe n'olowooza mbu bw'onooteesa oba oteeseza Baganda oba okoze ensobi Kampala erimu abantu ba kabira zonna Kampala erimu abantu b'eddiini zonna erimu abantu b'endowooza ez'enjawulo n'ebyobufuzi eby'enjawulo n'olwekyo olina okuteeseza banna Kampala kuba ye ntabiro yaabwe naawe w'osibuka n'olyoka odda gy'okola ki gy'odda ate abantu bonna ba Ssaabasajja Kabaka nabo tabasosolamu kubanga abantu ba Buganda bonna baba bantu ba Ssaabasajja Kabaka tabasosolamu lwa nsonga yonna n'olwekyo ne palamenti ya Uganda mulina okumanya nti bwe muba muli mu Kampala nga gye mutuddemu Kampala erimu buli muntu yenna abantu bammwe tebaliyo yokka gye musibuka ne mugamba nti nze abange bali mu east gye nava oba bali wano nedda ne wano weebali ate bangi nnyo bajja wano bambi okunoonyeza magala eddiba then kye bafuna wano ate ne bongera okukizaayo okulaakulanya ebitundu byabwe n'olwekyo ensonga z'abanna Kampala zongere okuweebwa amakulu agasukkaawo yes lead of opposition yatukulemberamu ne tugenda ewa Kabaka ewa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ne twaniririzibwa Katikkiro Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ogula birthday kits ez'okubeera nga wali emisinde gya Kabaka nga 7 it is 7th April bagenda kubayo emisinde gya Kabaka gikuza amazaalibwa ge n'olwekyo nkubiriza abantu bonna okubeera nga mugyeyunira tubeere nga emisinde gino tujyejjumbira mugende mugule kits ezo mugabire abantu fenga banna Kampala de twabagulidde ddala batandise dda okwambala twaliyo nnyo era njagala okubeera nga nkozesa omukisa guno era okubategeeza nti twalisivingibwa ddala era obubaka bwonna obwatuweebwa nabo twabutwala naffe ne tubaako n'akafubo ke twetabamu n'Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda ku lw'ensonga ennyingi eziruma bannayuganda yes ensonga endala KCCA abakyala batunda emmere mubakwata omukyala ne bwaba ali mu takisi mujja ne mumugjamu ng'alina essowaani y'emmere ng'ava kukola ki ng'ava kunnyuka oba ng'ava kunona ssowaani ye tekigasa
mwabagamba bambale aprons simanya bikini babikola naye abakyala muli mu batulugonya nti kati nabo mwataliso basindika eruzira kakati mwagala bakole bati abakyala no be mama babe batata abakyala abo basingle mothers abakyala abo bannamwandu abakyala ennaku zino bayimirizaawo amaka nga abakyala balungi n'abeera mu makage ng'omwami wayinamu obuzibu naye nayimirizaawo amakage n'abaana ate nga tatomye abakyala abo mubawe ekitiibwa bayiye obulamu boleke bayiye yes abakyala basinga benayogeddeko abanneekola gyange bagamba nti ekyabatwala mu bwenneekola gyange mwabakwatanga batunda ku nguudo ne mbasiba eruzira bwe baakomawo nga tebalina wabatandikira nga n'ebintu byabwe bye mwabawambako nga batunda ku nguudo mwabyeguza mwabitereka mwabyonoona mwabyegabira ne bagenda mu bwamalaaya tebaagala nnyo kubeera mu bwamalaaya kubanga mwabufuula criminal naye tebalina kyakukola kubanga emirimu gyonna gye bandikoze mwagibagobamu ate ne mutateekawo sisitimu ebateekateeka kyokka ate ku kiseera kyekimu mu kiseera kyekimu ne mbanga nammwe temubawadde mirimu bwe bagenda basooka kubuzaani gw'omanyi balyoke bakuwa omulimu so abakyala ne babanga nabo balina obuzibu obw'amaanyi bwe butyo yes kyenjagala maybe okwongerako okusembyayo activities abadde mu Kampala olwokutaano twabadde Kabo wa Dunia ku muzikiti abo bakira masjidi Dunia era nga twagabanye nabo ebintu by'okusibulukuka era nga ne tuba n'olukiiko n'abakyala wamu n'abantu b'e Kabo wa Dunia era ne batubulira ebizibu bye bayitamu tweyanzeza nnyo imaamu wamu ne shekat okubanga mwatwaniriza bulungi n'abantu ba Kabo wa Dunia mwenna guli omuzikiti guli massive munene nnyo naye kyetwasinza okunootinga nga tuli mu meeting yaffe nti balina challenge abasiraamu basalira bweru tent sezo ze basaliramu bapangisa mpangise nolwekyo ng'omubaka omukyalo wa Kampala ng'ovudde ku bye twabatwalidde eby'okusibuluka twabadduukiridde okulaba nga tents tufune ssente okubeera nga tugula tents ezo naye ng'ate tulina ekifaananyi ekigazi eky'okuzimba obuzimbi omuzikiti ogwo tusobole okuba nga gugazibwa abantu balekere okubeera nga basalira mu musana kuba bangi nnyo omuzikiti gujjula ogw'abaami n'ogw'abakyala ne gujjula ne bafuluma n'ebweru mu lujja omusana ne gubookya kati nga guno gw'olaba oli n'agutuulamu naye ng'asinza Katonda we so ekyo kyabadde kikulu nnyo nkubiriza abakulembeze bonna buli omu woli ku mutendera na buli munnaasi yenna ali awo mu Kabo wa Dunia n'ewalala osobola okugenda n'odduukirira okulaba nga omuzikiti guno guzimbibwa oba gugazibwa oba n'odonatingayo tenti emu oba kyonna ky'oba osobodde nawe kiba kitono kitya ekyokubiri abakyala mu lukiiko olwabe bagambye nti waliwo ssente zebawulira nga gavumenti efulumye era ne tuzigoberera ng'ababaka naye ebiseera ebisinga ssente zirina abantu abazibbawo wakati ate baba Kabo wa Dunia kumpi tebategeera kutegeera nti ssente zinajja oba ne programs olumu zikomeeyo so tugezezaako okubasomesa naye bagamba nti waliwo still ababbi mu system ate ngeno complaint tebadde Kabo wa Dunia wonna ebadde abantu wonna ssente bwe ziba zifulumiddwa kati ng'ez'emyoga parish development model n'endala ssente waliwo abazibba ne zitatuuka ku bantu wansi n'olwekyo kati program eyo gamba mbu oyamba abantu okuva mu bwavu ebeera tekola ye ate omuntu omaze okumuwa ssente amaze okubeera nga ataddewo business newabanga azifunye ate omaze ebintu byatandiseko business obiyodde ng'okozesa KCCA oba omuyambi eki era n'omuteeka n'eruzira so bingi ebyetaaga okutereeza okusobola okulaba nga abantu bafunamu ku ssanyu ekirala bakooye kasasiro kino kizibu kiri Kampala wonna naye ate Kabo wa Dunia kyayitiridde kasasiro abawunyirira balina kampani ze bawattenda okubeera nga zitwala kasasiro oyo naye kasasiro abeerawo n'abawunyirira mubasasuza 50,000 omutwalo n'emitwalo 2 ate ssente nnyingi nnyo sente nyingi nnyo banyiivu kyokka ne kasasiro nasigala nga bawunyirira mumuno nawe mwagalidde bannange ate ne waste management emyala okubeera nga system eyo etambuza kazambi era nga etereezebwa so ebyo byabadde bikulu nnyo ku agenda e Kabo wa Dunia byebimu kwe twafunye ku basuubuzi nga ku bantu abasalidde mu Kabo wa Dunia mosque ne bannakabowa okusobola okulaba nga tubayambako okulaba nga tutuusa eddoboozi lyaffe naffe tugenda kukosa platforms zonna ze tulina nga neeno yennyini kweri ne parliament floor nawo nawe tunaba tusobodde okulaba nga twongerayo ensonga z'abannakabo wa Dunia ne bannakampala oba ne bannayuganda zibeere nga zikolebwako nyongera kujjukiza nga nva ku nsonga z'abannakampala abantu abeera enguudo za Kampala baweebwa ekitiibwa kye basaana okuweebwa abasinga mwebaka ne mufuluuta ne babano ne bavuga ne batuusa ku mirimu naye mufuna nnyo abakyala bano n'abaami bafuna shillings kakaga olunaku kwe kuli buli kimu mwagala baguleko gloves baguleko simanye ebibutusi balinnya mu myala ne bakwata mu bikyafu kyokka shillings zaabwe kakaga muganyo zibasasula omuntu akolera atya emyezi 6 nga muganyo omusasula Minister of Finance yategesa Parliament nti 1.7 billion zaayise okusasula abakozi bano naye KCCA ekyaganya okubasasula ebeetolooza egamba egenda bawako omwezi gumu simanya ate basooka head counting simanya audit ate nga ebintu byonna baabikola dda abeezi b'enguudo za Kampala banyiivu mu bawe ssente zaabwe ekiramule niwinga contract za community circles eziri mu divisions ennya okuli Rubaga division Central division
Kawempe Kawa division, Machindia division, Lubaga division ne Central division. Kubanga ye Kawempe mwina nti gwe mwajiwa ayinako Oluganda kwoya atudde mu ntebe nnene then endala zirizo nnenya ne muzi wa 7 Hills. So babagamba tebalina buzibu na 7 Hills naye bandyagadde tenda zino ziberenga zigabanyizibwa mu community circles zonna mwasangawo kubanga bana abantu abeere engudo baliwo nga najja nifa kusita najja nga batwerera ekibuga bannange mu bawe sente zaabwe mu renewing contracts zaabwe ate mutandika n'okulooza ku kyokubongeza ku ssente osente zo ntono nnyo omuntu alina okusasulako ennyumba aweerereko abaana aliyeko atambuleko ate aguleko ne gadgets twetaaga budget okuba nti eteekebwamu amaanyi eyokuba nti abantu bano baguliwa ebintu ebikozesebwa ku mirimu nga gloves wamu ne gumboots baye ne protective gears ate balwala ne bafa nga tembafuddeeko beetaaga medical insurance kubanga bafuna endwadde ezimu okuva mu egyo emirimu gye bakola abalala batomerwa nga bali ku makubo so walina okubawo system ya medical insurance ey'obujjanjabi eteekebwawo ku bantu abo tubeere nga buli muntu tumuwa ekitiibwa kuba buli muntu tumwetaaga bw'obanga otudde mu ofiisi oluguudo lw'ovugirako nga lutukula oyo alwera olina okumanya nga omuwa ekitiibwa n'olwekyo omuteeseze n'abali mu bifo ebyobukulembeze tulina okumanya nti eyo tuweerezayo buweereza kasenda katono tukomewo bw'otatereeza eno bweru gwe ngolooza nti oli eri munda oli seefu ojja kukomawo osange ng'embeera mbi nnyo n'olwekyo kikulu nnyo okukozesa ofiisi gy'olina otereeze eno ebweru okubanga ojja kukomawo osangeyo olinayo baganda bo olinayo mikwano gyo olinayo bannayuganda banno ate nawe ojja kudda eno yes genda kusembyayo embeera y'amakomera mumanyi buli gitina bacomrades baffe abajja mu makomera bamacete bakoma nga 15 April 2024 twaliyo oluli mu kooti ku bail application yaabwe tusuubira okuba nti ku lunaku olwo kooti egenda kuwa ensala yaayo ku kweyimirirwa kwabwe nga 15 Ogwokuna abamachete kukumwe ya timu ey'abantu 28 okuli Olivia Rutaya abana abantu basibwa bali 32 abana ne baba wa bail ne wasigala abantu 28 be bagenda okubeera nga 15 Ogwokuna 2024 kooti ewa ensala yaayo kwemirirwa kwabwe Mulindwa Nasif Angulibo Siraje Owen Muwanga abo banga 2 April mu General Court Martial abo nabe njogera ko ba General Court Martial emakinde balinganga abamaje naye bantu babulijjo basimbibwa mu kooti z'amagye nga bambadde bino ebimyufu ono yabadde maaso goli yabadde ne balambi yabadde ayambadde abamaze emyaka 3 2 ebyo bye babasibira twewunya bonyono yabadde ne balamu lwaki yete bannamusiba nadde manya nasira mu General Court Martial so kakati yo selective application of the law ne double standards ya bannayuganda yo gye bavumirira so tugamba nti abantu bano okusookera ddala twagala babeere nga bateebwa mu nnambiro kuba tebalina musango gwe bazza ekirungi ne gwe ba paradise okuboogerera oba okutwogerera yabadde byayambadde ate nga bagamba nti biri mu bumenyi bw'amateeka ate naye kirala naye yagenza okukitunao nabo bonna ne bakizula nti mbutufu abantu basiba babwerere so abantu abo tusaba tulagira nti balina okubeera nga bateebwa mu nnambiro kuba twakibagamba dda tebalina misango gye bazza Magala Umaru ne banne efaire yabwe ku ICD court tulinze lunaku lwe bagenda okubeera nga balutuwa tubeere nga tubasabira okweyimirirwa waliwo abantu 28 betwajja mu Bombo Court Martial bayolebwawo mu Kisenyi kusaidiza owina awo ne waggulu nga just bali ku byabwe naye nga batebereza okuba nti bayaye mbu abatunda balabanga abayaye balabanga bali aido balabanga abawagira Kyagulanyi abalaba mbadde t-shirt zirike ebifana ebya Kyagulanyi ne babatwala naye twasobola okubajjayo mu Bombo Court Martial naye nga babona balangibwa bwemage wabula kuteberezebwa nti olw'okuba bavubuka baleka bali mu generation ya Kyagulanyi ate nga babambi olumu bali ku mirimu gyabwe nga bakakkalabya waliwo n'abasibibwa olw'okuba ennyimba za Kyagulanyi ku libraries zaabwe so n'olwekyo ebyo byonna byetaaga okuba nga bitereezebwa nyongera ddoboozi lyangamba nti tuvumirira ekiwamba abantu ekyagenda ddala mu maaso era buli muntu weerinde bw'olaba drone gy'otategeera tomala gabeera nga ogisemberera kubanga ekiwamba abantu kyagendera ddala mu maaso bannaffe bakyaganya okweddako abo ababikola twetaaga okunoonyereza akakundi ako akali mu kukola ebintu ebyo naye nga tekalina akagambako kalabika ddala amaanyi kalina mangi yoyo munnamateeka Shamim Malende ensonga ezibadde mu wiiki ewedde bw'atyo bwazitemyetemye ensonga enkulu kuyimbula abasibe abaasibwa nga tewali musango kubanga ezo ensonga ate ye zasinga okukolerako ddala engeri gyali munnamateeka waliwo engamba ezitambula ku social media nti Balamu yeeyamye okuyimbula abasibe abo abaasibwa oluvannyuma lw'okuba nti yaweereddwa obwa minisita ensonga eyo nno bagikozesa okwagala okuvunza ekibiina ki National Unity Platform batandise okupangawo abantu abaabwe nga bakulaga nti bannakibiina ky'NUP era basisinkanye Museveni ne bamwegayirira ate abaana abo minsoni yonna kulaga nti NUP eremereddwa okuyimbula abaana abo kyokka ye Mwami Museveni n'asalawo n'akwatibwa ekisa n'abayimbula
Shamimu Malende yeebuuza nti ani yawamba abaana abo era eyabawamba baali balina musango ki ogwabawambisa mu zidrooni babateeke mu makomera ne gye buli eno nga ne bwe baakwata ensonga ebavunaanisa kwambala kakofiira k'NUP okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu si gwe musango. Kyagulanyi Robert Ssentamu akoze buli ekisoboka okulaba nti abaana abo bafuna eddembe lyabwe era buli luvannyuma lwa bbanga bagendayo ne babalambulako ne babazzaamu amaanyi tuli wamu nammwe. Kati bano bagezaako okuteekawo embeera nti Balamu yali mu kikolwa eky'okutta abaana abo era bagenda okubata nga bakulaga nti Balamu ayiyeewo nnyo omubiri ku lw'NUP. Shamimu Malende agamba nti ensonga eyo bagenda gikwasaganya nga bo bannamateeka. Abaana bajja kuyimbulwa ng'essaawa yaabwe ey'okuyimbulwa etuuse kubanga ne gye buli eno kkooti egaanye okubaako omusango gwonna gwebaggulako. Kyokka ate mu kubeera nti ekyanoonyereza oluvannyuma lwa myaka 5 batutte abeeyimirira abaana abo bayimbulwe era kkooti ekyagaanye. Mwami Museveni abasibira mu musango ky'ogwo ye gwagamba nti Balamu bw'anaamukwata obulungi agenda kuyimirira abeeyimirire babate. Ekyo nno kye muli mu kukola abasibe mu bagattika kati ng'abatembeeyi bange mumukwata n'omuntu agamba nti ye yatta omuntu bonna ne mubateeka mu woodi emu. Kwegamba embeera gye muli mu kukolamu eyongera kwongera bumenyi bw'amateeka okusinga okubeera ng'ebukuma so tutaaga okutereeza mu sisitimu y'amakomera. Bakadetisa abapeeyi mwaleeseyo bagamba bakambwe nnyo babasibirayo kwegamba ne freedom eri entono gye babadde balinamukko naye mwagiggyeewo so abantu abali mu makomera balina obulumi bungi nnyo.